Alright, mbalamusiza nnyo banyabana basebo. Akawungeezi akalungi. Essaawa ziri 10 zennyini ez'akawungeezi kwa kayita k'eddakiika 5 mu emu. Nzize kipayo nga waliwo amawulire gesaagala gasule oba galinde. Njagala buli atuuka gwotegeeza mu sharing video eno. Nina information etalinda. Njala mutagingire Al Jazeera, BBC, CNN, buli kitongole kyonna ekyamule mu nsi na mu kitaginge. Waliwo omuseveni kyagala okola right now as we speak. Please, if it is possible, anyone who is watching right now, please tag Al Jazeera, CNN, BBC, and other international media platform. There is a circulation. There is a move to assassinate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu today at exactly 7 p.m. Ugandan time. This move is organized by the state using the foreign agents which were faced from other countries to Uganda. And this plan is planned by Yosef Tabasura, the son of Kajjubi, SFC, and the military. So please tag each and every one. Tell the world, tell each and every one there is a plan to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu today at exactly 7 p.m. Each and everything is already in place. All the plans were drawn by state to finish Robert Kyagulanyi Ssentamu today at exactly 7 p.m. Please, njagala mutaginga abantu mwenna, mutaginge CNN Al Jazeera. Waliwo ekitali kirungi Museveni kya planizo okukola ku lwaleero nga bwa planning okwagala okutta omukulembeze waffe. Njagala mwanguwe musharinge video eno breaking news. Wadde bagenda ngenda kujja ku saa 2 naye njagadde nsooke mbiseewo amawulire gano mutegeeze abantu. Sitera nnyo kujja ku ssimu 2 omulundi gumu naye nkikoze nga njagala buli mwategeere nti embeera egenda maaso mu Uganda si nnungi. Mutegeeze buli omu. Njagala buli muntu eno buli alina smartphone recordinga video eno ku ssimu yo. Bw'omala ogirecordinga gitandika ogisaplayinga ku social media kwonna, ku Instagram, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Messenger, buli wamu tandika okusaplayinga video eno girecordinga nkozesa screen recording. Amawulire getufuna si malungi nnyo eri omukulembeze waffe w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni aplaninga okumutta olunaku lwaleero ku ssaawa emu eyakawungeezi kaleero. Information emaze okuliikinga nga bwe mbaga nti media za Uganda zonna ziri mu kkobaane eri kuwolagana Museveni okuba nti bateekawo premedicated videos eziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agezaako okubuuka ekisaakaate ne bamukuba amasasi ne gamuttira. Video zaakoleddwa dda, media zonna eza mu Kampala zonna zikimanyi nga bwe mwali bamabegako nga NTV etaddeyo ekifaananyi eyataddeyo n'egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusse ku campaign ng'ate NTV yadde ekimanyiko olukwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mukuba amasasi. NTV neteekayo Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukubye amasasi, bagenda okujja nga amasasi bagakubye Ashraf, cameraman wa president. N'olwekyo bwe kiri njala bategeeza mutegeeze public nti President Museveni aplaninga okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssaawa emu eyakawungeezi k'olwaleero. Baakoze olukwe olw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti buli kimu bakitya kibaliko nti Museveni takyalina buwagizi mu Uganda. Kye bakoze kiri bwe kiti. Njala musharinga evidiyo mangu mutegeeze ensi. Please mutegeeze ensi twagala media companies eziri international kubanga tukyalina NBS banyampi balina mission y'okutta Kyagulanyi. NTV bwe kiri, Bukedde bwe kiri, New Vision zonna empapula z'Amerika zibe TV mu Uganda zirina mission y'emu yakutta Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti tutegedde mission eriwo. The mission is they have already staged and recorded some video using those media companies in Uganda, including NBS, NTV, BBS Terrifying and others. They have already documented videos which are recorded showing that Robert Kyagulanyi Ssentamu, he was trying to escape from his house. In the process, he was shot dead by the security personnel. But unfortunately, it's a well-planned move which they are organized to do at exactly 7 p.m. Ugandan time. So please tell the world abantu mwenna bwe tuba tunaggwera mu Uganda tuggwere mu ffenna. Nsa buli muntu yenna eyatolodde amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba amagye we gali bagatte galiiwo mugende tuyambe omukulembeze waffe embeera esusse ogw'obulamuzi baagala kumumaliza olunaku olwaleero olw'ekiro. Ensonga eri bw'eti. Museveni akimanyi nti Kyagulanyi abeera mu Uganda kyagenda kufuga. Ekyokubiri bwe bamutadde mu nnyumba ye okuba nti bamuttiramu enjala yafunye access n'abaako bye yafunyeeko ebyokulya ebimubeezaawo. Omukyala ambasada wa America bwe yabadde oliza olunaku lw'ejjo okufuna access Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogereko naye bamutwala n'ebyokulya. Omukyala yaguze ebyokulya bulungi nnyo n'abitwala amagye ne gamugamba tosobola kujja wano, which nti Museveni yakoze ensobi okuyimiriza ambasada wa America okugezaako okula nti ayamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tekyamuyisiza bulungi n'addayo. Kati mission olwali gye bategese bagitegese bwe bati. Nabagambako abaami abatambulira mu makanzu abatta omugenzi Abiriga, abatta omugenzi Major General Kiggundu, abatta Kaweesi, abatta n'omugenzi Kirumira.
then kwegaseeko omusajja gwe mwalaba mu kifaananyi era yali mission y'okutta Robert Kyagulanyi Center mu gwe mwalaba nga alire ku embassy ya Turkey wano mu kibuga Ankara eyabeerako ne mu Istanbul wano y'omu ku bamafia be basindise okugenda okumaliza Robert Kyagulanyi Center kuliko abaana ba SFC kuliko n'amagye amagwira already agateereddwa dda ku maka ga Robert Kyagulanyi Center ngenda kusaba maneiba ba Kyagulanyi bonna Center abantu bonna mu Uganda please ekimala yessawa tugende tukumu omukulembeze waffe oba amagye we gali bategaliiwo kubanga mission ya Museveni akibanyi Kyagulanyi bagenda mu kooti Museveni bakaba bamusazaamu kati baagala bamaliza olunaku lwaleero nga tewali kigenda kukolebwa kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bagenda okukola so please nsaba buli muntu yenna sharinga video eno olwaleero kino kikoleddwa kitya kikoloddwa nti bagenda kukola bwe bati TV eza Uganda zonna zasasulibwa sente okulaba zigenda against Robert Kyagulanyi Center already jukira this week last week nabagambye nti media zonna zemulaba ezirana Robert Kyagulanyi Center simanyi zino TV NBS Sons bwobukavalinga bonna bakozi ba ISO videos bade bakwatanga already bade bazina nga zidoctored kali information gyenfunye endagabwe nti ba doctorinze video already engeri Kyagulanyi yabadde ngaafumamu amakaga nga police muzinzeeko zebagenda okukozesa oluvamba bazigatte bonga bamaze omutta bagamenti yabadde agezaako okubuuka mu makaga okudduka abasirikale bamukuba oba basirikale bamukuba ebyasi oba si basirikale nti abatamanya nga babangulumbi makage ne bamukuba nenjala kubuuza government ya Yumpe Museveni olutabayisirwa mwasirwala kuna kuki okutuuka nti bwe mbanga akaluka abalemye ne mukabba ate mwagala kutta mwana w'abandi kiki mwagala okuleetera eggwanga oyo guy gomwala banga ali mu uniform ya majje ali mu ngoye za bulijjo ngali mu mu Istanbul mu Turkey ne embassy ya Uganda Ankara yomu kubali mu lukolo okutta Robert Kyagulanyi Center olwalero ku ssaawa emu yennyini eyakawungeezi Museveni alagidde Robert Kyagulanyi Center afe olwalero if it possible sina namba ya mukulembeze nali badde mufuna nabeera kulina babuli ekitufu kyo kiri mission gye baplaniza kuba information erinkinze ngolode kiwedde NBS NTV bukedde bonna balina videos babadde okuzanya bazizanye ku TV nga bamaze omutta Robert Kyagulanyi Center atiddwa abantu abatannategereka bwabadde agezaako okubuuka ekikomera kye adduke Robert Kyagulanyi Center najja kudduka kubanga ensi nyingi embassy zade zimuga tukujjewa tukutwale otukutenda baga sisobola kuva mu Uganda ate sobola kuva mu bantu bange bo mbava mu kitegeeza ati ne Uganda njivuddemu nagamba ngenda kufiira mu maka gange ne banna Uganda kati Museveni alate kimumalidde n'asalawo nti kaakwate Robert Kyagulanyi Center amusindikira batamanya ngaba bamalirize olw'ensonga ye Museveni kati naku zino mu Uganda takyasiibamu bw'aba asiibyemu tasulamu kubanga atyo muwamba kati yakimanyi nti bw'akola ekintu kino n'aba ali wabweru wa Uganda ajja kusobola okumalako ekintu kino njagala bategeeza guno omuzannyo Museveni watinkuula mubi nakuwoninga dda ne nkugamba if daya nogezaako okutoba Kyagulanyi Center nga bupulaniza olwaleero wala Uganda tugenda gifundamu ate tusookera kuba nayo nayo mwasindike ne Bulaaya mission gye mulimu nkyamu nnyo off Robert Kyagulanyi Center ekindese munade wakuja saa 2 zennyini naye nfunye information okuva direct mu bantu abesigika mu drones anga atenga zizibadde mu mission zino ne bantemyako kyo mukulembeze waffe ali mu dilemma mission eyise lwakuba ntisobola kufuna simu wano oba kufuna simu kwogera kuna mukulembeze olw'ensonga bamugye kama simu n'ekinjalo bategeza mu sharing information eno information emaze okulikinga video bazikola premeditated video eziraga Robert Kyagulanyi Center enzita gye bagenda omuttamu already TV zonna ez'omu Uganda zizirina bazinize zizanya buzanya mwala ba NTV bwe yafulumya post negama Robert Kyagulanyi Center akubiddwa amasasi nattibwa mbitundu bye Masaka obakuwona omuvubuka wa cameraman wa Kyagulanyi bamukuba amasasi mutwe so bali bamaze okulangira Kyagulanyi bamukubya amasasi n'atafa NTV post nejijo kitegeeza ki nti ebitongole bya mawulire mu Kampala tetukyalina mawulire bagenda tuwa okujjako otuwa bintu by'ekisiru kati njagala buli muntu yenna Sokemalo okulaba ono kyangamba sokemalo okola kyanga Free jajja ndi ku live obadde nakyo tegeeze gwanga maliriza abo oyina information ekwatagana ekyenjogera kyoba oyogera bagambe kuba njagala kufuna information okuva omukulu kikyotegeddeko ku nsonga eno ensonga abasajja bagenda maaso n'okubaako n'entegeka gya Kyagulanyi mu nsi eno era twagala eggwanga litegeere ntulina omulwanirira tumubeererewo kyekisira tusituke tuveeyo kubanga okusirika kwaffe kuba ate kweyongera obbawo amaanyi n'okwongera okola ebintu nga bwe baba bagadde soko gende maaso obategeeze ebisiga tujja kubyogera on a private conversation no enteekateeka ogitegeddeko eyo ku ssaawa emu y'okwagala omujjawo
Nteekateeka mbadde ngitegeddeko. Okay, so olojjulira ko bannayuganda kuba bayinza nti omuntu nze gikanze neemagaza sooka obuulira abantu bano kuba tebakumanyi toyogera mmannya nze mbabuulidde nina omuntu akubidde esimu nga naye afunye information y'emu sooka obabuulire bakubuuliriza. Enteekateeka eriwo yakuba nti Kyagulanyi bamugjawo kubanga balaba nti abazitoleredde ate nga President Museveni ategeka okuba nti alayizibwa kati bayina engeri bapulaninzeemu ebintu ku ensonga ezimu saagala zidisclosingira wano kuba tubaye tugezaako okulaba nti naffe tugezaako okuba ne kye tukola okusobola okuyingira mu pulaani zaabwe. Okay. Kale tuyanze nyo kablazi. Njabbi kubulyo ne private conversation. Okay. Kale webale. Okay. Kale so. Ayo yomu ku bantu abagabanye information okuva mu drone ez'enjawulo okuba nti batandise okufuna information eyo. So munansonyoka abadde ku kamera tu olwokuba nti mbateteganyizaamu nga njagadde eggwanga lifune image nti abantu information emaze okulinga right now nti Museveni planning okubeera nti alayizibwa this week naye atyo okuba nti alayizibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ki waali ye mu meeting gye baatula bagamba nti bamutte bo bajja kusobola okuwuza Museveni yaga nti ayina emisango mingi gyawozezza mu nsi. Yawoza emisango gye Rwanda n'agimaliriza. Nawoza eje Luwero n'agimaliriza. Nawozezza eja Koni agimaliriza. Awozezza eja EDF agimaliriza. Awozezza eja Somalia agimaliriza. N'agamba who is Robert Kyagulanyi Ssentamu? N'agamba mumutte. I will manage this case. Era yensonga lwaki avuddeyo awadde ekiragiro ekyo kubanga apulaninga okulayira this week. Kubanga mu normal circumstances omukulembeze alayira mu Gwakutaano kasaba kulonda mu January. Kati baagala okusika ebbanga liryo lyonna kuba bali mu kutya ajjalayire within this week or next week bagezeeko okusaawo kye tuyita resistance. Kati agamba sisobola kulayira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ki waali kubajjukira kooti baazibulookinze zonna. Bwe blockinga kooti kiba kitegeeza balina kukola lukiri wakagola mutta bamugjewo bagenda nti bajja kuwoza kubanga balina amagye balina emmundu naye mbalayirira. Museveni olwali ku ssaawa emu n'omala okola ensobi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tiketi wenjigula tojja kumanyaawo wabula mission yakunoonya buli kabeere ng'akazzukulu kamwe kampapako mu lujja oba kaana kamwe oba kaki kebera embuziyo ng'ekuliko erinnya nti wagigula ku ssente z'Omuseveni. Tujja giragako naye tunaffe tulina obuyinza nkubuulira. Tutandikira ku bantu bammwe be tumanya abali mu diaspora. Tulyoke tunoonye buli kaana kamwe bakazzukulu kamwe nawe bakulinako bubeezi lwala bwe tukalube kaviri bwe kati ng'akuyinako akavuge. Genda obuuze ekyatuuka ku Dennis Sassongweso ekyamutuukako ne kati tebaagala kwogera ku linnya bayita Dennis Sassongweso eyali wa Central African Republic oba yekkoere limu lyewagala ogenda kakabenga kaviri kalimu DNA eyo Museveni n'abantu bo ekyo tugenda kikola. Mwatubbya akalulu tugumiikiriza tugende mu kooti. Mwagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa ku ssaawa emu onkubuulira kebembuziyo nga wagigula ku ssente zo kakabe kazzukuluko nga baakazala ludda wa si gwe alina abaana tumanyi oludde bali mu nkaaga kabe omwana wo nga tumumanyiiko kabe nga tumanyiko lwala wallayi gezo okikole. Buuzi era omukulembeze wa Central African Republic gwe bali bakasesungweso ekyamutukako ne family ye. Wallahi, don't force us into temptations. Yosero Tabasula, the son of Kajjubi. Leave Uganda in peace, but not in pieces. All your plans you have against Robert Kyagulanyi Ssentamu today at 7 p.m. because I've got the information that you are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu at 7 p.m. You've already organized your assassins and you've already deployed all medias to fabricate the videos which will be published on TVs to show that Robert Kyagulanyi Ssentamu, he was trying to escape from his home, and later he was shot by unknown assassins. All videos are already in NBS, Bukedde, and in national TV, that is NTV, and other television, including BBS Telefina. This mission was organized yesterday and supposed to be taking place today or implemented today at exactly 7 p.m. Robert Kyagulanyi Ssentamu's life is in danger. The man is planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu today at exactly 7 p.m. But please don't mess. You came by the use of gun. For us, we are going to use democracy. Don't dare plan to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu because you are messing with the entire generations. With the entire generation. Please, mukuru wesonyiwe Kyagulanyi Robert Ssentamu. Don't force us into temptation. Sikolera nko ku page 2
kino nkikoze buli muntu asobola okufuna information eno ogitambuze olwaliro ku ssaawa emu ey'okumakya eyakawungeezi njagala buli omu abeere gy'abeera naddala abantu b'okumbuzi mwenna magere Robert Kyagulanyi gy'abeera please mugende mutaase munnaffe era mugende mweyiwe mbungi oba amagye gatuta gatumalewo ne tugere tusevinga omukulembeze waffe Museveni toyagala kutuuka ndoza toyagala kutuuka gy'olina kulaga mu myaka gyo whatever you are planning kikyamu eri Uganda ngenda kujja ne video yo ku ssaawa emu egenda bashookinga mu bintu bigenda maaso mu Uganda naye kino ky'opulaninga ku ssaawa emu boyi wange nkubuulira kino ky'opulaninga ku ssaawa emu bwabanga sitaani yakwambadde kiro n'akuloozesa ebiboozibozi bwogera ku Robert Kyagulanyi sentamu nkubuulidde kebera embuzi nga wagigula ku ssente zo tejja kusavaivinga kabere muzzukulu wo nga wamuddusiza Rwanda tajja kusavaivinga kaberani tagenda kusavaivinga kino gwekeza okikole nze kugamba ne ticket nja jigula oba njigula ku maazi oba ku Jupiter oba ku planet ki tusisinkana wakati gifundemu ekyo tukikubulira ngegeza okoze kyo plan nzo right information gye tufunye kubanga mbale si wakujja sawa busy nga mazero tega information yange bulungi nnyo wano njirina kati gwe kola ogende kyoyagala okola ku ssaawa emu lwakuba ndisobola funa mukulembeze wange wano ku ssimu nandibadde mufuna mbaterako naye simeche nyiza kola kubanga nandibadde sina simu ye right now nekino gimufunye omuntu omu kwafunye confirmation the same information gyenfunye so mukitegeere nti ba plan nze buli kimu orenso nga ne video bazikoze dda kye tuyita premeditated videos ziri bweziti Museveni yateka kamera wa Robert Kyagulanyi sentamu bwamalo ziteekawo nateekawo ne bambegabe amaje olalonga badde gabeerawo nga Kyagulanyi amanyo okuyita mu gate ye babegana afuluma nga tebategedde n'olumba yagalako mukwata n'abuka fence ye nadduka n'agenda kati bwadduka footage oli wa kamera bamusigaza kati footage wa kamera bamusigaza go baagala okukozesa bakubera bati Kyagulanyi sentamu ebyase makage then beefuule nti yabadde abuka ekikomera ng'agwebweru bamukuba amasasi bamutirawo bo bagambe nti abamusite babategedde video redi bazikoze dda zirina NBS zina NTV zina Bukedde TV zina BBS Telefina ne radio station zonna zibadde zijja kwogera ekigambo kyekimu nga bamaze kikola video gye ziri bazikoze dda ekyo mukimanyi bulungi nnyo dictator asobola buli kimu kisobola kikola so jara bategeeza kibasobola okukola olwalero bana abasajja batidde nnyo Victoria fe bagibba anne mukutya batidde nnyo mumugeze mutte sitera kujja ssaawa zino era nkoma okusaa 10 nkoma okusaawa meka nkoma okusaawa 2 tulabe ekintu kino in fact nyizo okuba nga nfunye direct contact y'omuntu yena n'abali kumpere kuba sina na president naye nze njagala bagamba kintu kimu buli muntu yena mu Uganda woli essaawa kati okwetaasa ku mujambula ayagala otufuukira ekizibu please whoever near all international embassies or international government please inform them there is a well planned plan of assassinating Robert Kyagulanyi sentamu today at exactly 7 p.m. because all plans have been already put in place and all media companies owned by Museveni, they know this plan and they are ready to defend Museveni by playing fabricated videos on their television sets so that they can go away with that case. But please, Museveni, don't dare joke with Ugandans. Unless you are tired of this world and you are tired to be in Uganda with the entire of your family. Please stop this nonsense. Watuba akalu no mara ebyo planning okuta Robert Kyagulanyi sentamu kuba information kati efulumi egenze wawuli njagala buli muntu alina Facebook account tandika okuwandiika ntufunye plan Museveni agenda kuta Robert Kyagulanyi sentamu ku ssaawa emu ey'olwaleero era mubagambe nti TV station zonna zasasuddwa ssente balina n'obutambi bufumbire obw'obujulizi obulaga Robert Kyagulanyi sentamu yakubiddwa amasasi ng'agezaako okubuuka ekikomera ng'abamukubye batamanya ngamba gavumenti beetamanyi nkusaba buli alina Facebook account Twitter, WhatsApp, Snapchat, Messenger, bena biteekeko information ejemba wadde buli mwakole postcard. Mujigambe international medias, international embassies muzigambe muwandike post ku Facebook zammwe, ku Twitter, buli wamu ku Snapchat, ku Instagram muziwandike ati Museveni is planning to kill Robert Kyagulanyi sentamu today at 7 p.m. and all plans are organized by SFC and the foreign troops which were brought in Uganda by Yosef Tabasura, the son of Kajjubi today. Mugendere immediately kati ku Facebook mutandiko biwandika mbisindike. Mubisindike nze nabagamba buno obulambu bwaffe twabuwaayo kufiirira kubanga bw'osirika ofa bw'oyogera ofa. Ngenda basaba buli omu wandiika ku Facebook yo. Mubiteeke tubalabise kati yessawo okubalabisa.
nze sijja kufa iki kimugenda kumpita sijja kufa kimugenda kwogera ne kyenfayo kiri kimu obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu please tubwagala ng'akyali mulamu tetuwagala kututeeka mu Uganda nfu buli omugenda ku Facebook yo muwandikire buli kisoboka kyonna mubategeeze mukite ku Facebook mubagambe bwe muti tufunye information etulaga nti SFC n'amagye amagwira gaweredde ebiragiro Museveni okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssaawa eyakawungeezi ka leero era obujulizi obuli bulaga nti Museveni n'ebitongole ebyokwerinda baateekawo ddabo video bafumbafumba edda nga bulaga engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yattibwamu oluvannyuma lw'okubagala omutta nga TV eziri mu Kampala zonna zawereddwa dde obutambi obwo bugenda okuzanyibwa okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu yadde abo kakikomera kye bamukuba amasasi akatambi bwaganye Babi Kyagulanyi okugenda okukima emmere mu lusuku mwakalabye the same people Museveni baakozesa tateekayo bantu be ateekayo bannayuganda okuboononera feesi zaabwe n'ebintu bye ebimu bulamu bwabwe nga bateeka ebintu bifumbirire okubaleeta obaswaza so no sigenda kulwawo kamala okunganya information endala nzije ku ssaawa 2 zennyini nembasa mwe n'abantu b'emagere buli omu gyali munnayuganda please mukwate Facebook accounts zammwe buli omu okolera live kati mbasa buli omu kwate essimu yo okolera live bw'obanga obadde oyagala change era ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu please buli omu kola live ssaawa zino nze ngenda kuvaako mala okuorganizinga information endala nkomewo ku ssaawa 2 naye nkusaba wenviirako wano please buli omu genda ku ssimu yo genda okole live bw'osirika ofa bw'oyogera ofa ssaawa eri emu Museveni wa planiza okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu manyi Museveni ondaba manyi Muhoozi ondaba manyi Janet ondaba manyi mwenna bakomandanti aba SFC aba military mundaba nze nabagamba olunaku Katonda lwalinza mu nsi sirumanyi kubanga najja mu nsi nga simanyi ate ngenda givaamu nga simanyi and this is my last message to all SFC and East and CMY don't dare try to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu today as you plan because you don't know what you are calling you don't know what you are calling temanche mweyitira musigale we muli nze munda fesi yange sijikweka najijjayo sijikwekangako najijjayo ate sikyuka bwe mulabwe ndi sikyukako eno kamera tiyengeza nenze ndi physically fit mumunda banga munene siri munene ndi physically fit kyonna kye kiri kino okugwa before okitegera kino okugwa before mwete musubira mugenda kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu tusigalaawo sitera kujja ku page 2 mulundi gumu ntera kujja lunaku lumu nzikula ku page emu ne page endala gye mumpulirako eyo nayo yange era njatandika ogikolerako sitera kujja ku page 2 nina page 2 nezimu emu ebadde nga nsibe nga sigikozesa kati nayo njijjeyo lwaliro mutegere information ebadde crucial okugikozesa ndoza mutegedde bulungi mujja tegeera Lumbuye yani mujja tegeera chemical ali yani mumpulidde bulungi so kati awusigenda kulwawo ngenda kujjako video nengenda basa bamwenda buli omwaka kwate video buli mwaka kwate simu ye genda okola live nebonda bako n'omuntu omu nebonda bako n'abantu babiri nebonda bako n'abantu basatu please genda okola live video mu posting nti plan yo kutoba Kyagulanyi Ssentamu ya leero okitegeera yali ku ssaawa emu era nga TV zonna zimaze okuweebwa information ey'oku broadcastinga nga bwe mwana ba NTV Kyagulanyi nga bakubi Ashraf Masase e Masaka bwe bateekayo akapande aga Robert Kyagulanyi Ssentamu was shot dead ate nga yali tannafa nga Masase bagakubyani bagakubye Ashraf kitegeeza ne TV zino zonna ziri mu lukwe olumanya nti bagala kutta muki Museveni kati bannange ebisigadde byo nenze nkubuulidde jjajja mbabuulira gwe Museveni gezaako gaye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omuso olwaleero ticket njajigula ku Planet Maazi nzije tugenda kunoonya ne bazzukuluwo okuva ku nkoko gye wateeka mu ssente okutuuka ku bano bonna tubamanyi okwange ngumaze information efulumye naye mbategeeza kibagenda okukola pulani ebadde okusaaweemu ne bwe lunaaba lunaku luwaddi kuba kati mmanyi muyinza okuba mugenda kisazaamu nedda ya mukikole nja kuyita mu Blackasi ntuuke ku Victoria wennyini mujja tuwulira mwemuyinza okulaba mumusinga obukambwe mumanyi kimu kikka kutta busi eno video mugisale mugiteeke bwe muwayagala ngenda gya uploadinga ku YouTube kati ne buli omu nkusaba wandiika ndi Museveni ayagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaliro ku ssaawa emu mutaginga international media companies mutaginge embassies mutegeeze buli muntu yena mugende mukole videos ogwange omaze by ssaawa 2 zennyini ngenda koma nga maze ofuna ki
nga maze ofuna information ddaje maze okufuna so kati nno mbasiibudde nze ngenze